Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo bannayuganda balonze bassentebe ba disitulikiti ne bakansala baabwe. Okulonda kwabadde kulina kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya era ebikozesebwa byatuuse mu budde wabula ne kukeerewa olw'abantu obutalabikako abalagirwa mu mateeka okutandika. Kuba bwe tukompeyalinga n'okulonda okwaliwo oluli by this time bwe twatuukira obudde buno twali mu bantu nga 10 n'okusoma. Naye kati tuyinza okuba tuli mu bantu nga 35. Twabuzizza abalonzi lwaki beesambye akalulu kano. Okuba tebakoze public holiday nga bwe bakola ku bwa pulezidenti, kati buli muntu ali ku mulimu agamba bwe naamalira nja kgenda. Kati abatunuulizi b'ebyobufuzi batubuulidde nti emivuyo egyeyoleka mu kakuyege naddala ow'abaali bavuganya ku bwa pulezidenti byayoleka lwatu nti akakiiko k'ebyokulonda kaali tekakyalina buyinza bwonna mu kalulu kano. Ensonga esooka nti abantu bakoowu tebakyalaba ensonga lwaki balonda, kubanga balaba ebibya mu process y'okulonda biringa ebirepresentinga idea ya side emu. Ntwegamba abantu tebakyalaba essence, tebakyalina that moralo tugende tuvotinga ye tuvotinga after all ogunda agenda kuwininga. Ensonga endala bano gye batuwadde ye ya ssente empitirivu ezize ziyibwa mu kalulu olwo bangi ne beebuuza we bafunira okuvaayo okulonda. Oli agamba nfunirawa? Balaba omudidi gwa ssente ogusaasaanyibwa mu kulonda naye ng'ate gubenefitinga abatono. Juzi nalabako gurupu yali y'abakyala complaining I think from Mukono nti basiibye kororo tebabawadde kasente. Obubaka obw'enjawulo obubadde buva mu nsonda z'ebyokwerinda bwe nabwo bukoze kinene okulemesa abantu okulonda. Ola side emu egamba our crash so endala egamba tugenda kwokya bino, endala tugenda tubadde dakiika 8 ensi egenda kubeera ku muliro. Kwegamba bannayuganda ne bafuna okutya okwo. Gavumenti oba ebitongole ebikuumaddembe bigezaako okuggyawo eddembe ly'abalonzi. Kati nga bwe twali mu kulonda kuno nga bagamba nti bw'omala okulonda ddayo ewammwe. Ne Electoral Commission nekkiriza ebitongole ebikuumaddembe okukola emirimu gwayo. Kakati ate nga opposition bagamba abalonzi baffe bwe mumala okulonda ate musigalewo mukuuma akalulu. Kyalabika nti okulonda mu Uganda kwavaawo mpitewo okufana kuwona. Waliwo n'ekirowoozo nti n'omuwendo gw'abantu ogumanyiddwa okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo gwandebanga mufu nga kino kyalabikira mu miwendo gy'abalonzi mu bibiina eby'enjawulo. Kubanga tosobola kuorganizing elections n'ogamba nti abantu abataparticipatinze bali below 50%. Era ne bwe tugenda mu bibiina bino byennyini NRM eyina abalonzi obukadde 18. Tekisoboka kubanga obukadde 7 n'obugwamu bwe walonda President Museveni. Kitegeeza nayo terina statistic ntuufu eri abawagizi baayo. Dr. John Paul Kasujja omugoberezi w'ensonga z'ebyobufuzi atubuulidde nti akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi nnyingi kale nga kizibu nnyo bannayuganda okukesiga nga kati bangi balaba ng'okulonda okubamalira ebiseera. Buli lwe tubeera mu byobufuzi ebitaliimu nsa ojja kwekanga nti n'ebintu byonna bye tujja okukola tetujja kubyebuuza nnyo nti bikyamu, tujja kubiraba nti bikyamu naye olw'okuba tumanyidde okukola ebintu ebikyamu ne tubiyita ebituufu nti abantu bajja bitwala nti bye birina okukolebwa ate onookola ki balina enjogerera ate kinaakola kitewali kijja kubaawo naye nga mu butuufu twandibadde tutandika okwebuuza buli muntu alina okutandika okwakauntingira olw'ebintu by'abaakola naddala nga akozesa ssente z'omumisolo mu ggwanga. Mu mwezi gw'okuna omwaka oguwedde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yategeeza eggwanga nga bwe baali beetaaga ensimbi ezaali zisukka mu buwumbi 800 okutegeka okulonda kuno nga nakati omugaso gw'essente zino gukyebuuzibwa. Akakiiko k'ebyokulonda kaalina embalirira y'obuwumbi 838 okutegeka okulonda okw'omwaka 2026 kyokka ebize byeyoleka gamba ng'omuwendo gw'abalonzi okusalika kireetawo ebibuuzo kuwa we kireka ensimbi y'omuwi w'omusolo. Kakati Electoral Commission tewalina ajja kugitwala mu kkooti gamba nti yeetaba mu kugula ebyuma ebitaakola ssente z'omuwi w'omusolo zaafa. Ekyo kyandibadde kibeerawo singa okulonda kubanga kufunye omukulembeze omulala naye kati wabanga omukulembeze gwe twali tusuubira ffenna okuwangula ye yawangula nze ngamba eba accountability Electoral Commission tewali kijja kubaawo nti
nti bagula n'obumu obutakola. Ku akakiiko k'ebyokulonda ku muwendo gw'abantu omutono ogwettabye mu kulonda kuno nabo bagamba bakyakinoonyerezaako. Tujja kulaba mu nsonga zonna bameka okutwaliza awamu ku mitendera gyonna abaavaayo okulonda, bameka abataavaayo okulonda, bululu bumeka, obukonge bumeka obwayonooneka, bukonge bumeka obwabeera spoiled. Nsonga ki endala ezajjawo mu kulonda kwonna nga tukolera wamu tulabe ddagala ki lye tulina okuteekawo okulaba nti ebyatambula nga si birungi bigonjoolebwa. Abantu bangi abavuddeyo ne bakuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda naddala abali ku ludda oluvuganya nga bawakanya nti ebyalangirirwa si bituufu nti era kalya mu kimu n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.